Museveni bye bino wammanga otyo okukwata okusiba nenga just dembele ansiyo otyo kukuba just yemboko naye weyita muniga ati oli mafia tegeza toka muniga ng'olaba omuntu yenna wagira Nuupu ne waba mukazi mukadde muniga okusinga wakabe okukusibira temuli baniga wabye mutya ate abaana babibeeramu. Olunaku lumu lujja kubeera bweruti, mujja kubanga abaloota, mujja gula zitiketi, ennyonyi zijja kujjula nga zigenda waka, mujja kujja mudde waka muyimbe singe waka, enguudo zijja kujjula nga ffenna tutendereza Katonda. Tujja kuyimba ennyimba ez'essuubi, tujja kuyimba ennyimba ez'okujaguza kubanga tujja kuba twenunudde ate nga tugenda kwenunula. Temuggwamu maanyi, temulekerawo. Mukama Katonda abankumire, abongere essuubi, abagumye. Kikakasiddwa amyuka omwogezi w'ekibiina ekya NUP Alex Waiswa Mufumbiro wakati ng'abadde yakaabulira ekkooti wali mu bitundu by'e Kanyanya ewabadde waleeteddwa Akireewo Kivumbi ne Edward Ssebuufu. Abangi gumumanyi nga Eddie Mutwe ono awambiddwa wakati ng'abadde yakaabulira ekkooti okubaako emirimu emirala gyagenda maaso n'okwanaganya. Tugenda kuba tubyetegereza mukwano gwaffe atugoberera. Ennaku z'omwezi ziri 8 mwezi gwa 9 mwaka 2025. Kitegeeza kino mukwano gwaffe atuwuliriza olunaku luno olwaleero kooti mu bitundu ebyekanyanya ezzeemu okutuula era abavunaanibwa ku misango egy'okuba nti beenyigira mu kusimba ennyiriri ekimenya amateeka bakomezeddwawo okuli Eddie Mutwe ne Akireewo Kivumbi okulaba oba basobola okuteebwa kakalu ka kkooti. Wabula ekisinza okukwata ennaku waliwo akatambi wakati nga bagenda mu maaso n'okutuuka muwala wa Eddie Mutwe olulabye ku taata abadde agezaako okumwaniriza. Njagala okutegeeza mukwano gwaffe atuwuliriza era atugoberera abakuuma ddembe akaseera kano tebakaganyiza genda maaso na kubeera nga kawanvu. Kitegeeza kino atugenda kubyetegereza ttiimu ekulembeddwamu omwogezi w'ekibiina era nga yakulira oludda oluvuganya gavumenti ebadde ejjudde ng'eno evudde Makerere Kavule okulaba ng'ebeererawo ddala. Mukwano gwaffe atugoberera ku kkooti wakati nga ba comrades baleeteddwa. Ndabyeko ababaka ba parliament ab'ekibiina kya NUP nga bakulembeddwamu nga bwe nkutegeezeza leader of opposition Joel Ssenyonyi era yasoose okututegeeza nti omumyuka we Alex Waiswa Mufumbiro abadde ava ku kkooti okubaako emirimu emirala gy'agenda maaso n'okwanaganya akwatiddwa. Atugenda kubyetegereza mu mbeera y'emu ku kkooti y'emu Bobby Giant naye aleeteddwa. Jjukira emisango egivunaanibwa bano naye ku lunaku olw'omukaaga okusinziira ku mwogezi w'eggye ly'eggwanga Felix Kulayigye yavayo n'ategeeza ono n'ey'omu ku baagenda maaso n'okulabikira mu katambi wakati ng'ennyiriri zisimbiddwa oba oliawo okusinziira ku gavumenti. N'omwogezi w'amagye kyavayo n'ategeeza nti tekikkirizibwa naye olunaku olwaleero aleeteddwa ku kkooti. Atugenda kubyetegereza wali mu bitundu by'Emityana waliwo ba comrades okuli Buwembo nabo abaleeteddwa mu kkooti. Olunaku olwaleero kkooti zitudde oba oliawo okulaba nga bannakibiina ekya NUP abatalina misango zigenda mu maaso n'okulaba oba bateebwa kakalu kaazo akinaatuukirira. Embeera tugenda bba tuzeetegereza. Njagala okutegeeza eyammibwa kaadi okuvuganya ku kifo ky'obwa mmeeya ow'e Kawempe Latifu Sebagala Sseŋŋendo Alhaji olwaleero asunsuddwa akakiiko k'ebyokulonda era n'akakasa waakuwagira era tagenda kuva
mu kuwagira omukulembeze w'ekibiina ekya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ku ntebe ennene ey'eggwanga, wabula tewali mubaka mulala wa kibiina gwagenda kuwagira, era ng'ono akakasizza n'akabonero kagenda okutambulirako ak'essaawa. Atugenda kubyetegereza ebyo n'ebirala abiyitirivu nnyo ali ebweru w'eggwanga. Kkiriza nkutegeeze abasoba 5 battiddwa wali munda mu ggwanga lya Isirayiri oluvannyuma lw'abatujju okusalako obuvanjuba bw'ekibuga Jerusalem ne basindirira ebyaso okukkakkana. Abasoba 5 battiddwa. Isirayiri byebadde ekola ewalala abitandise okujja ku ttaka lyayo, so nga n'eggwanga lya Amerika litadde nnatti enzito ku ggwanga lya Russia oluvannyuma lwa Russia okuba paalamenti ya Ukraine n'okutirimbula abasoba 4 olunaku lwabadde okuva ekiro eky'olw'omukaaga okutuuka olunaku olw'eggulo olw'essande nga Russia ekuba Ukraine. Bwe tugenda okutambula mukwano gwaffe atuwuliriza, akkiriza nkolemu katono nnyo bwe nti n'oluvannyuma nkomewo ate lukoye. DPTV Uganda, Dawn People Television. Webale nnyo ebalire ddala yonna gy'osinzira ogenda mu maaso n'okutugoberera. Nze Robert Senior, kkiriza nsooke ntwale omukisa guno nkubuuzeeko era nkwebaze yonna gy'osinzira ogenda mu maaso n'okutugoberera. Batugoberera nga musinzira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, mwebale kutuwuliriza awamu n'okutugoberera. Tukutuukako nga tusinzira wano mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala, ne tusensera eggwanga lyonna, oluvannyuma ne tulifuluma ne tusensera of course ebitundu oba ebibuga eby'amawanga ag'enjawulo. Nnaku z'omwezi 8 mwezi gwa 9 mwaka 2025. Kitegeeza ki? Tunaatera okutuuka ku nkomekkerero y'omwaka kati wakati nga tugenda gituukako. Targets ze wasetinga kwa 31 obanga ennaku z'omwezi 1 January owa 2025 olina wozituusizza, kubanga gwo omwaka nga gwo tegugenda kulinda. Bukya ne buziba, bukya ne buziba, naye accountability y'ebyo bye weesetingira okutuukiriza mu 2025 olina wogituusizza. Yoga nno gwe munywanyi ayina waatuuse, asonga naawe twongera kusabira akyakwamidde oba oli awe wantu. Nsonga za mawulire nga bwe tugalengera munda mu ggwanga lino kwotadde n'ebweru waago. Kkiriza tutandikire ku gaakagwawo katikati. Amyuka omwogezi w'ekibiina ekya NUP Alex Waiswa Mufumbiro kikakasiddwa wakati nga kooti Edi Mutwe ne Akirawo Kivumbi baleeteddwa mu Kawempe Magistrates Court wali mu bitundu by'e Kanyanya. Enteekateeka nga zigenda maaso n'okutambula. Ono abadde afulumyemu katono okubaako emirimu emirala gy'agenda maaso n'okwanaganya. Emmotoka ekika kya Nuwa, njagala okutegeeza mukwano gwaffe atugoberera, ebaddemu bamukwata mundu nga bali muleeya, bwe batyo bamuwambye. Kati embeera nga bwetambula, ono Alex Waiswa Mufumbiro yeegasse ku bannakibiina ekya NUP. Emmotoka yiyo ekika kya Nuwa number plate UAK 368 K yegenze maaso n'okumuteekebwamu, era abasajja bano oluvannyuma lw'okumugrabinga, okumusikasika, bamutadde mu mmotoka ne bagivugirawo. Kati y'omu ku beegasse ku bannakibiina okuli Calvin Tasi, Bobby Giant, ono aleeteddwa olunaku olwaleero. Ne bannakibiina abalala be tubadde tujja tukutegeeza, naddala abo abaaweebwa kaadi ez'ekibiina mu bitundu ebitali bya Buganda, abagenda maaso n'okuwambibwa nga kigambibwa mbu ababavuganya tebaagala bayitemu. Kati kino kirekawa ekibiina kya NUP wakati ng'omukulembeze atali munda mu ggwanga lino. Njagala okutegeeza mukwano gwaffe atugoberera, okusinziira we tuli essaawa ya leero, okusinziira ebiseera bye tulimu,
naddala mu sizoni eno ey'ebyobufuzi. Alex Waiso Mufumbiro y'omu ku babadde bataggulula, y'omu ku babadde batangaaza ku nsonga z'ekibiina oba oliawo abasinga ze bataagala kuwulira. Naddala ensonga eriwo enkulu, emirimu egitambulira ku kibiina okusunsula abo bonna abagenda okikwatira bendera, kwotadde n'okwanukula abo ab'emulugunya kuba yamyuka omwogezi waakyo. Kitegeeza message gyaweereza bannayuganda oba eri abo ab'emulugunya kirizagaana eviira ddala ku kibiina. Emirundi gyalabiseeko ku mikutu egy'amawulire egitali gimu, njagala okutegeeza mukwano gwaffe atuwuliriza agezezzaako okukola ekisoboka kyonna okuteeka abo bonna ba panelists ku nninga, ebigambo ne bibaggwako. Kati abamu of course nja kutegeeza bava buuyi buli. Kati ekintu ky'okumukwata kintu kizingiramu ebintu bingi, kubanga ono tomusuubira kuba nti ensonga emukwasizza ejja kufaanaganako eya Calvin Tasi. Eyoono baagala kutondawo ingeri ya kuteeka zipu oba kukeereyesa oba kukendeeza ku busagwa obuva eri ekibiina kya NUP, kubanga Alex Waiso Mufumbiro ye muntu ayita ejjiiko ejjiiko, ye muntu ayita ekitiiyo ekitiiyo, so si jjiiko ennene. Kati siteeti bwevaayo neekola ekintu nga kino, kuba of course omujjukira ekyaliwo wali mu bitundu by'ennammere ku Saturday, mbeera y'emu Bobby Giant oluvannyuma lw'okukwatibwa era naye tekyawukana nnyo nti wano ekyawukana ze mmotoka oli baamukwatira mu drone neevugibwa nejjibwa mu bitundu by'e Kawempe Ttula neeyambuka neekwata oluguudo lwa Bahai Road. Tugenda okumaliriza ekawungeezi omwogezi w'eggye lya kuno Kulayije n'avaayo n'akakasa ffe tumulina. Tulinze tulabe oba Alex Waiso Mufumbiro naye mu mbeera y'emu omwogezi ayogerera eggye lya kuno anaavaayo n'akakasa ne at least ge tulina akwatiddwa wakati ng'abadde yemulunguddemu katono nnyo okuva wali ku kkooti ewali Edi Mutwe ne Akirawo Kivumbi we bagenda maaso n'okozesebwa. Twongera okuvumirira ekikolwa nga kino ekikoleddwa kubanga ate kisanyusa n'ekibuuzo olwaki ebikolwa nga bino bijjira mu kaseera kano. Kati kankikwanukule nze kankuwa ekyange nti essaawa eno tuli mu ssaawa ey'akanaayo kyani. Kitegeeza akazito keeyongera kwetuuma eri gavumenti oba eri abo bavuganya ekibiina kya NUP nti obusajja bwo nga bwo abwongera kuzibula bantu nti n'abaali tebategeera nsonga za byabufuzi enjiri eva emakerere kavule abasinga obungi ebakyusizza era ekyabakyusa. Kati kino omuntu yenna afuga ng'afugisa enfuga eyannakyemalira kyongera kutondawo kutiisa na kumalamu maanyi gyali. Kati ekijja mu mutwe gwe kwe kulaba nti ebikolwa nga bino ebyokuzibula abantu amaaso ye balowooza nti bano gyensika gyenjagala gyembazza. Kati nno akaseera ako kalinga akaweddewo naye kati atandise kukwata abo abazibula bano amaaso. Awo nga tuvuddewo olunaku olw'eggulo zabadde ennaku z'omwezi 7 omwezi gwa 9 bwe lwali bwe lutyo
emyaka 41 egiyise ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omwenda 1984 wali mu bitundu by'entuŋŋamo eggwanga bwe lityo lyaniriza maama wa NUP omukyala w'omukulembeze amanyiddwa nga Barbara Itungo Kyagulanyi emyaka 41 egy'obukulu yogayoga okutuuka ku kkula lino ayolekedde asigazaayo emyaka mitono ddala emyaka 9 afuuke omutuuze ow'ensonga gw'oyinza okuyita senior citizen. Njagala okutegeeza y'omu ku bantu abali influential munda mu ggwanga lino nti tekikoma kuba nti mukyala wa mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula naye ng'omuntu ali influential nnyo nga bw'okiwulira olwa professionalism ye okuba nti mukyala muwandiisi wa butabo. Kino kyongedde okumuwa omwagaanya okuyisa message ez'enjawulo mu butabo bw'awandiika kw'otadde ne speeches zagenda maaso n'okwanja eri eggwanga mu ngeri y'enjiri si ku preachinga kyenji yokka wabula n'okulaakulanya obulamu bw'abantu. Kati wakati mu myaka 41 njagala okutegeeza mukwano gwaffe atugoberera, njagala tusooke tuwulirize ebimu ku ebyo byayogeredde ku mazaalibwa ge n'oluvannyuma atukomewo. Bekebeeyi ggwanga lino bwebudde era omuntu bwakuwookudde ng'ali ku mawanga aba akuwadde kinene nnyo tweyanzizza okukisa akadde okujja ne muserebratinga naffe era batde eno ejja kusigala mu yafaayo nti twalina emmeeza yali esingayo obwavu netusokwamba nnyo njagala kwebaza inisipesho oyo omwami wange njagadde byesobola nakunnyonnyola era neesunga obukadde bwaffe. Njagala okwebaza manager John. Manager John. It's me. Amekiza sure managing buli kintu kyonna emirimu njagala kwebaza mwenna abawaddeyo ebirabo genda kubikopenira nga ndi waka tubisumulire wano ayagala kubagira I'm looking forward to celebrating your birthday. Amen. Next birthday, it's Gayoga mukyala Barbara Itungo Kyagulanyi okutuuka ku kkula eri emyaka 41 ono n'omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu bali mu bufumbo obutukuvu. Emabegako twakulaga wano embaga eyaliwo mawuuno 2011 nga bwe gyali giwoze emyaka 14 kacyanga bagattibwa mu bufumbo obutukuvu. Ababiri bano balina abaana baabwe 4. Kiriza nga DPTV Uganda twegatteko munnaffe tumwozeeyoze okutuuka ku kkula eri emyaka 41. Awo nga tuvuddewo embeera njagala okutegeeza mukwano gwaffe atugoberera wali mu bitundu by'ekanyanya ebyokwerinda binywezeddwa gulugulu nga bw'okiwulira nti n'emmese ebadde terina weewonera singa ebadde egezaako okuteekawo akajagalalo wakati nga ba comrades okuli Akirewo Kivumbi kw'otadde ne Edward Sebuufu baleetebwa ku Kawempe Magistrates Court wali mu bitundu by'ekanyanya okulaba oba kooti ewulira okuteebwa kwa bano ku kakalu kaayo.
mu mbeera y'emu njagala okutegeeza n'eyakwatibwa eyawambibwa ku lunaku olw'omukaaga Calvin Tasi oba abasinga gomanyi nga Bobby Giant naye aleeteddwa ku kkooti y'emu. Kkiriza osooke weetegereze ku ki ekibadde ku kkooti wakati nga ba comrades bali mu kuleetebwa. Embeera eyo mukwano gwaffe atugoberera abwete bwe yabadde nga balindiridde ba comrades nakati abakyateekebwako emisango egitategeerekeka ng'omukulu gwe bakulembeza bano beenyigira mu kutegeka military parade etakkirizibwa wali mu bitundu by'e Makerere Kavule ku kitebe ky'ekibiina ekya NUP. Wabula mu mbeera y'emu njagala okutegeeza mukwano gwaffe atugoberera omwogezi w'ekibiina ekya NUP ye Joel Ssenyonyi oluvannyuma lw'okuva ku NBS we yakedde ku programu emanyiddwa nga Morning Breeze yayolekedde butereevu nnyo ku kkooti eno era ng'ono yakulembeddemu bannakibiina ku mitendera egy'enjawulo omuli bannamateeka kw'otadde n'ababaka ba paalamenti. Era njagala okutegeeza mukwano gwaffe atuwuliriza zaabadde teziri busa ba comrades okuli Akireewo Kivumbi ne Bobby Giant kw'otadde ne Edward Ssebuufu ne batuusibwa. Njagala producer asooka atulage akatambi ako wakati nga batuuka ku kkooti then tulyoke tukomewo tweyongereyo. Njagala okutegeeza mukwano gwaffe atugoberera olunaku olwaleero we tujjidde ku mpewo ng'ekigenda mu maaso n'okutambula wali ku Kawempe Magistrate Court e Kanyanya kwe kulaba embeera nga bw'ogiraba kwe kulaba nga bannakibiina abakulira ebyokwerinda by'omukulembeze ow'ekibiina ekya NUP kooti eyanukula okusaba kwabwe okuteebwa kakalu kaayo. Wabula okutya bwe kuli njagala era okutegeeza ababiri bano wekiba nti be bakulira oba bali nnyo ku lusegere olw'omukulembeze w'ekibiina ekya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu akyali ebweru w'eggwanga okutya naddala mu kaseera ke twolekedde okuva eri gavumenti okutabano eyinza okuteteeganya ebyokwerinda. Jjukira okusinziira ku muduumizi w'eggye lya kuno yavayo n'ategeeza ku mulundi guno eri yenna agenda okusunsulwa okwesimba okuvuganya ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga agenda kuumibwa Elite Force, agenda kuumibwa ejje likuuma omukulembeze w'eggwanga liyite Special Forces Command SFC. Kati bwe balaba abamu ku bayinza okukozinga threat ku byokwerinda byabwe banguwa okubajjamu. Era ababiri bano era bw'oba ojjukira
n'ogwo omusango ogubavunaanwa baalabikira mu katambi nga bannakibiina ng'okulaga omukulembeze w'ekibiina nti ffe tuli naawe tugenda kulwanirira ekibiina. Baaduumiramu ennyiriri okulaga ejje eriri ready okweŋŋanga challenges zonna eziyinza okujja oba emisanvu gyonna egiyinza okweŋŋanga ekibiina ekya NUP. Kati abakulu kwe kusalawo ne bagamba wo mwe muyinza okuteekawo embeera katusooke tubaawule. Tulinze olunaku olwaleero oba kooti era tusaba busabi ewulire okusaba kwabwe bateebwe ku kakalu kaayo. Kati mu mbeera yemu njagala okutegeeza waliwo embeera erabise nga ya nnaku wakati ababiri bano nga batuusibwa. Muwala wa Edi Mutwe olulabye taata omuzadde asigala muzadde, omwana tamanyi bino byonna bigenda mu maaso kubanga okusinziira ku stage gy'aliko tamanyi nti ne taata musibe, amanyi oba yagenda kukola. Kati olumulabye wakati mu kudduka okumwaniriza omuntu gw'aludde okulaba ne seconds 2 teziweze abakuuma ekkomera ne bamusika ne bamugjawo. Kati ate ekisinga okwewuunyisa already ali mu kkooti, omwana ali mu kkooti. Kyakusatu security wabweru ogamba ekuuma mukulembeze wa ggwanga. Kati mu mbeera eno omwana zoe okulaba kitaawe oba okwata waaki nga tamulabira wabweru wa kkooti. Sofa ebivaali mu bitundu by'ekanyanya atujja kgenda maaso n'okubikuwa mu nteekateeka ezijja eyo, naye tegeera nti bakomezeddwawo olunaku olwaleero okulaba oba bateebwa ku kakalu ka kkooti. Mu mbeera yemu neyakwatibwa eyali awerekedde ku kanso Nalukoola Erias Luyimbaazi okulaba embeera okudduukirira omulanga gw'abannansi wali mu bitundu by'e Kawempe abalinaanye ekkolero erya Reham nga bwe twabikulaga olunaku olw'omukaaga. Kati baali basimbulwa okuvaayo. Bobby Giant emmotoka ekika kya drone bwetyo oneegenda maaso n'okumuwamba. Mu mbeera emu nga bwenkulaze ekituuse ku amyuka omwogezi w'ekibiina. Kati Bobby Giant oluvannyuma lw'okumukwata akawungezi k'olw'omukaaga omwogezi w'amagye Afande Felix Kuraije avaayo n'ategeeza nga bwe baamukutte era be bamulina era ono avunaanibwa okwenyigira mu military drills eziri irigo. Zino nno ajjukiza bannansi ekyatuukawo naye abaffe zikontanira wa n'amateeka. Ekifaananyi ekyo nga bw'ogenda mu maaso n'okukiraba ke katambi abasinga obungi abaleetedde olunaku olwaleero mu kkooti akabavunaanibwa, wabula era amagye oba UPDF emabegako ng'akatambi kano kagenze mu maaso n'ofulumizibwa evaayo neetegeeza buli yalabikidde mu katambi erinnya baalifunye era bagenda bakwata omu ku omu. Tetwagala kgenda mu nsonga ani yawaayo amannya gano naye mbufunze tegeera nti UPDF ekakasa buli mwana buli foot soldier eyalabikira mu katambi wa kukwatibwa. Bukedde olunaku olwaleero abasoba mu 3 sofa baakwatibwa era amagye ne gakakasa tubalina era ekibavunaanibwa kwe kulabikira mu katambi nga basimbye ennyiriri ekitakkirizibwa mu ssemateeka.
ebinaaba bivudde wali mu bitundu by'ekanyanya atujja kugenda maaso n'okwibategeeza mu mbeera y'emu nga tukyali ku bannakibiina ekya NUP abakwatiddwa era abaleeteddwa mu kkooti ez'enjawulo wali mu bitundu by'e Masaka. Habibu Buwembo njagala okutegeeza mukwano gwaffe atuwuliriza naye atwaliddwa mu kkooti. Njagala tusooke twetegereze ku mbeera wakati nga batwalibwa mu kkooti n'oluvannyuma tukomewo twongere okwetegereza ensonga. Mukwano gwaffe atugoberera bwetyo bwetambula wali mu bitundu by'Emityana. Kati kino kyongera okuteekawo okutya eri bannakibiina ekya NUP olw'ensonga nti kuva ddi ng'okuwagira ekibiina, kuva ddi ng'okwagala enkyukakyuka gwafuuka musango. Wakati bw'otunuulira embeera bannakibiina oba abawagizi b'ekibiina kino gye bakwatibwamu, bw'oyongera okugikuba mu ttooki ekyamazima ojja kwesanga nga olw'okutya ne presence ekibiina we kiri essaawa ya leero kyongera okugira ddala ekifaananyi nti oba oli awo ebintu nga bwe biri essaawa ya leero birina kuba nti biri mu mbeera eri endala nti atadde ku nninga ne gwe batadde ku nninga y'alina okubeera mu kifo oba oli awo ekyamutadde ku nninga waali. Kati okwekuumira eyo gyali obutaagala kuvaayo kyagenda mu maaso n'okukola kwe kulowooza nti oba kwe kutondawo embeera eraga nti bwe nnaakwata abamu kubaviirako embeera eno kijja kutondawo okutya eri bano abakiwagira okuteeka ekigere ku bureeki okuzikiza ku muliro. Yeerabidde nti oba beerabidde nti Abaganda baali bagezi, baavayo n'enjogera egamba nti bw'onyigiriza nnyo ennyindo ogireeta omusaayi. Kati ebikolwa ebikolebwa kati byongera amaanyi, byongera okumanyisa abantu nti ddala kituufu tuli wano, tuli mu mbeera eno, kubanga ebintu bibadde byogerwako bwogezi. Kati buli munnayuganda abali munda mu ggwanga n'abali wabweru waalyo babiraba bulungi. Kati kikkakatako okusitukiramu kubanga teri nkyukakyuka egenda kujjira ku sowaani ya siliva. Kati kino kitutuusizza kwabo abaagala okutataaganya line oba olugendo ekibiina kwe kitambulira, olugendo olugudde ekitangaala kwotadde n'okuwa essuubi ebiseera ebitangaavu era ebyokwesiima eby'omu maaso katono nnyo naddala mu kisinde kino ekyokulwanirira enkyukakyuka. Kati abadde yeeyita munnakibiina oluvannyuma lw'okummibwa kaadi ey'ekibiina okwesimbawo okuvuganya ku kifo ky'obwammeeya obw'e Kawempe Alhaji Latif Ssebaggala Sseŋŋendo olunaku olwaleero asunsuddwa bwa Namunigina. Kati wakati mu kusunsulwa alina obubaka abwagenze maaso n'okwogera. Kkiriza tusooke tubulabe n'oluvannyuma tukomewo twongere okubutemaatemamu. Kuyita abantu nagenda na bivulu kubanga byawerebwa. Naye omukolo gwaffe twagukoze olunaku lwa jjo, bannakawempe bonna be bakuŋŋaanye ne basalawo Latif Ssebaggala Sseŋŋendo nzije nga ndi independent
era olwalira akabono ketufunye kasaawa naye wadde nga nze nga ndi independent njagala kakasa bannayuganda nsigadde mpagira Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president wange ku kigambo kya president nsigadde mpagira Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ku bifo ebirala byonna tugenda kwetegereza nnyo n'okulaba ti oyo yenna gwe tunaatambula naye ateeka okubeera ng'alina amaanyi g'abantu kubanga amaanyi g'abantu yeteekateeka esinga obulungi ate amaanyi g'abantu ge gavaamu ekibiina kyaffe n'olwekyo kati olwaliro lwati Busalaga Sseŋŋendo tuzzeeyo ku kigwa kya people power eky'amaanyi g'abantu ge tugenda okutambula nago mu nteekateeka bw'eti. Kati abantu nga Basseŋŋendo ndowooza kye bayita enteekateeka z'ekibiina zaabalema okutegeera naye ekyo sijja kukimunenyeza kubanga bw'omala emyaka 2 mu kifo kitegeeza ekisooka obeera ne experience ekyokubiri entambula ez'ekifo ekyo kyogenda mu maaso n'okubeeramu oba ozimanyi bulungi kitegeeza kino omukwano gwaffe atugoberera ono okwerimbika mu kibiina ekya NUP yajjanga nkwa bolaba enkwa nti weegumba ewantu ekigendererwa kyayo kusaanyaawo weegumbye agenze maaso n'okwogera nti amaanyi ag'ekibiina oba amaanyi gali mu bantu kati nga kitegeeza ekibiina we kiba nga kyamumye kaadi abantu leka basalewo okujjukizawo katono nnyo ekibiina kyekimu kyateekawo vetting process okusunsula abanaakikwatira bendera kati ebitundu ebisinga okuba ebingi oba ebyawaggulu ebitundu 6 ekibiina kikwata kibiteeka wansi ku maanyi gayogerako ag'abantu kati ebitundu 4 ne kiba nti byo biri eri waggulu ku kibiina jangu gwe ayagala kaadi okukwatira ekibiina bendera tubeeko ebibuuzo ebitonotono bye tukubuuza tuzuule oba ddala kituufu yeggwe agwanidde kati ebitundu 6 wakati ng'ekibiina kisindise abanoonyereza ku ground ne bakola okunoonyereza bakizuula nti ono taliiyo kati abaffe amaanyi gagamba ag'abantu galiwo ekyo kimu tukitegedde tegaliiwo tagalina ekyokubiri n'ategeeza obuwagizi bwe wakuboolesa eri omukulembeze w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu abaffe ono ye ssentebe oba yakulira ekibiina ekya NUP musanyufu ku ebyo ebigenda mu maaso n'okutambula naddala embeera eriwo kubanga ekibiina kyali kiriya bw'oba toweereddwa kaadi bw'oba tokwatidde ekibiina kino bendera okwesimbawo ku kifo kyonna kkiriza dda emabega w'oyo akikwatidde bendera kubanga mwennawe mubanga muli bannakibiina obuwanguzi busigala budde eri kibiina kati abaali bagenze nga beebisa obukookolo ekiseera kituuse kadi tebazifunye obukookolo babugjeeko olunaku olwaleero eyakwatira ekibiina kino bendera oba eyafuna bendera Sserunjogi naye asunsuddwa era n'avumirira ebikolwa ebyabannakibiina abatakikwatira bendera oba abalemererwa okufuna kaadi okukwatira ekibiina kino bendera ebigenda maaso n'okukolebwa nti tebakoma kwesimba obwannamunigina wabula n'okuwanda ebigambo ebyobutwa ebiteetaagisa kati ensonga Haji Latif Ssebaggala Sseŋŋendo njagala okutegeeza okuvaayo n'ategeeza nti wakwesimba obwannamunigina waliwo nno omukyala munnakibiina ekya NUP yavuddeyo n'atendereza abo bonna abeesimbyewo obwannamunigina era ye n'akakasa nti kino ng'omuntu musanyufu nnyo olw'ensonga nti tebavudde mu kibiina
njagala tusooke tumuwulirize yaliko nno ne kansala njagala tusooke tumuwulirize n'oluvannyuma ate tudde. Former councillor Zimula Teguseko mwana w'omwami nga ndi wa NUP mu Busega parish naye tuli bennyamivu era tuli banakuwavu kyova olaba tuwerekedde abaana baffe abazze ku maanyi g'abantu nga tuli mu kalazi zaffe eza pate. NUP oye Kyagulanyi oye ekindeese ku bwannansi nze nga nze sizze naye mumbyebumby abaana bange ab'NUP obutagenda ku busimu obutagenda ku nsaniya then bagire ku independent. After independent tujja kuba tusobola obbakomyawo mu kibiina. Y'ensonga lwaki nzize n'amaanyi gange n'emyaka gyange n'obugagga bwange bwonna mbubateekemu tugenda kuwangula alina tugenda kuwangula. Kyagulanyi ku ntikko people power ku ntikko abaana baffe ab'NUP bebatawadde ono Esther bamuwadde tiketi yamusaanidde era akutte kaadi yaffe ey'NUP tugenda muwagira n'amaanyi gaffe. Ninawo n'omwana ng'omulala Nakiku jangu wano Nakiku Hareni naye waali yadde tiketi ye tebagimuwadde kwero C5 tebamuwadde tiketi naye tetufuddeeyo olw'emyaka yazze ku bwa kansala era yalina tiketi y'NUP era amaanyi gonna tugenda gamuteekamu era obuwanguzi ajja kudda nabo. Ate oli awabadde Anifa awabadde gundi akawala kannakubulwa kabadde ku tiketi ya NUP naye nga kakolagana n'aba NRM ako twataddewo Anifa Mawejje enono omwana waffe bana abaana NUP oye naye nga atogenda bavuganya Kansala LC3 nakulabye parish akutekadia NUP nakadia district. Olaba abaana bonna balina obuweereza buno wagenda kubaawo enjawulo tugenda kudduka mu bantu tugenda kubeera mu bantu nga bujjo bwe tubeera n'obutalya nguzi twesimbeewo mu bitundu mwe tuzaalibwa mwe tukulidde batuli bakulembeze mu leadership ez'enjawulo tugenda kontinuinga okukola mu parish yaffe tulabe nga tugiteeka ku ntikko. Waliwo omwami amanyiddwa nga Kato Kaweesa yavaayo n'ategeeza wakuggulawo Association of Independence eri abo bonna abanaaba bammiddwa kaadi eya NUP bakole association oba omukago ogwabwe naye nga tebavudde mu kibiina. Kati ekikulu si kyakujjanga independent oba si kyakujja bwannamunigina ekikulu ki ekibiina kyekikkiririzaamu. Kati okusinziira kwa myuka omwogezi waakyo Alex Waiso Mufumbiro yavaayo n'ategeeza bw'oba ozze ku bwannamunigina bw'oba ogaanye okudda emabega w'oyo gwe bakwasizza kaadi gw'obadde ovuganya naye ku kifo kye kimu ekibiina butereevu oba okyabulidde. Kati omukyalo ono ye ategeeza nti essanyu lye we liva nti abataafunye kaadi tebagenze mu bibiina birala nga PFF, DF, ensaniya n'ebirala nti bazze bwannamunigina naye ekibuuzo kiri nti obwannamunigina solution munnakibiina eyeeyita munnakibiina okuvuganya munnakibiina. Kino kyongera okutondawo ebibuuzo ebiwerako ddala nti bano mu kibiina ekya NUP ensonga eyabatwazaayo masannyalaze naye nga ekibiina nga kyo tebakirabawo baagala kukyeyambisa bweyambisa okubaako kwe batuuka. Oluvannyuma lw'okuwandulwa we tutandikira okubalaba nti ebikolebwa mu nzikiza luliba olwo mu kitangala ne tubiraba. Tetugenda kumulwako nnyo akkiriza wakati ng'omukulembeze ow'ekibiina omukulembeze
eyawangula nammibwa omukisa ogulayizibwa ali wali munda mu ggwanga erya Bungereza kibuga London. Njagala okutegeeza yasinziddeeyo n'akubiriza buli munnayuganda obutasuula ddimu obutaggwamu maanyi okulwana okutuuka nga ekyabatwaza mu lutabaalo bakituuseeko ng'olutalo balutuuse ku nfeete. Si ke kaseera ak'okuzikiza weewaawo embeera eriwo kati yakusoomooza ekitenkanika nti mu ango zonna bagezaako okuyuuza ekintu bakijje waggulu bakikube wansi. Ke kaseera akamu ku businga okuba obuzibu, wabula kino kibeere kigezo eri bonna abagezaako okulwanirira enkyukakyuka. Njagala tuwulirize ku bigambo bye n'oluvannyuma tukomewo. Buno okunyiga mulyoke mukole kye mukola. Temulinda kutemula bantu, musoke mukole kye mukola. Mutukozese nga tukyaliwo baganda bange. Let us do what we must do. Get involved. Get involved. Tewekubagiza. Buli step gye tutuukako tugyebaliza Katonda. Ekyobugagga kye tulina nti twagaana okuwanika. The biggest victory that we have is that we refused to give up, and you cannot defeat somebody who does not give up. You cannot. So what we have to do is to keep putting one foot in front of the other as we move forward with conviction, with hope, with confidence, never giving up, knowing that everything is on our side, but most importantly, God is on our side. Temugwa mmanyi mulemereko tugenda kuwangula mbakakasa wanudde nja kukyala wano bagambe saabagamba mugambe watugamba. Olunaku lumu lujja kubeera bwe ruti, mujja kubanga abaloota, mujja gula zitiketi, ennyonyi zijja kujjula nga zigenda waka, mujja kujja mudde waka muyimbe singe waka, enguudo zijja kujjula nga ffenna tutendereza Katonda. Tujja kuyimba ennyimba ez'essuubi, tujja kuyimba ennyimba ez'okujaguza, kubanga tujja kuba twenunudde ate nga tugenda kwenunula. Temuggwamu maanyi, temulekeraawo. Mukama Katonda abankumire, abongere essuubi, abagumye, abawe okwekiririzaamu, atuwe amagezi, atuwe obugumu, anafuye omulabe. Mwebale nnyo, mwebale ddala kumpuliriza. Assalamu alaikum warahmatullahi wa muggwamu ssuubi, temuzikiza, temulekeraawo kulwanirira nkyukakyuka. Bye bigambo okuva eri omukulembeze ow'ekibiina kya NUP. Luli booro mujja kulowooza muloota naye nga bya ddala ng'enkyukakyuka etuuseewo. Ebigambo ebyo tetugenda kubyongerako, biri direct. Kati mu mbeera eno waliwo omuvubuka avuddeyo n'akuba ebituli mu abo abeeyita abalwanirizi b'enkyukakyuka abatasobola kwewaayo kuyimirira kulemesa bikolwa mu ngeri ey'okutya okuva eri oba okulekeraawo okuwagira ekibiina ekya NRM n'ebikolwa ebiva mu kibiina ekyo. Kkiriza atusooke tuwulirize ku bigambo bye. Ebikutiisa okuwagira Museveni bye bino wammanga, otya okukukwata okukusiiba naye nga just ddembe lya nsi yo, otya okukukuba just embooko naye weeyita muniga nti oli mafia, kitegeeza toba muniga. Bw'olaba omuntu yenna wagira Nuupu ne waba mukazi mukadde muniga okukusinga wakabi okukusiibira temuli baniga. Kuba bye mutya ate abaana babibeeramu. Abo teba baniga mwana gwe tugamba otya Ssonga oli muniga ate ng'owagira NRM. Byotya ate nga ffe be tulimu ate ng'omuniga ekikufula omuniga kuba bbaati. Kati obwotya bbaati nga towagira NRM kitegeeza oba soft okkiriza bye bagamba ebikyamu muniga toba muniga. Byotya ate ffe bye tulimu. Abawagizi ba NUP tewali kye batya kimu. Kati gwe awagira NRM okusinziira ku muvubuka ono omuto
ategeeza nti gwe atya n'okwogera obwogezi ku Ssenkaggale ssentebe w'ekibiina ekyo, atya okukola ekikolwa kyonna ekibi ekiyinza okuviirako okusibwa. Kati gwe oli muwagizi ki? Ebyo ebikolwa mmwe bimutya, ate ffe kuyisa mukka mu kiseera ewaffe eno mu NUP ekyo nno kituzzaayokko emabega ku bannakibiina bali abavumu abaavayo ne balaga ensi nti bo bali ready okweŋŋanga buli kimu, nti newekuba nti embeera batuusizza ku mbeera ey'okugenda mu vita, embeera ey'okulwana, balina ejje erinza okweŋŋanga ekyo bwe bayita obuvumu. Kati awo nga tuvuddewo olunaku olwaleero wabaddewo press conference luyite olukuŋŋaana lw'abannamawulire wali ku kitebe e Makerere Kavule. Kati okusinziira ku ssaabawandiisi w'ekibiina ekya NUP David Lewis Lubongoya abadde atangaaza ku nsonga ez'enjawulo, wabula ayogedde ku nsonga ey'akakiiko k'ebyokulonda okuba nti kataddewo embeera eremesa okusunsula bannakibiina ekya NUP, naye nga kino kyabadde kagenderere n'ebintu ebirala bingi. Njagala tusooke tumuwulirizeeko n'oluvannyuma ate tukomewo tweyongereyo. Some of our candidates or contestants for LC5 chairperson, district chairperson, these are just 7 of the many who have been blocked from being nominated by the Electoral Commission. As we did communicate on the weekend, several NUP candidates last week were deliberately denied nomination by Electoral Commission officials. Where NRM candidates lacked any prerequisites, they would simply tell them to go and sort them out. But where there were NUP candidates, even where they had the prerequisites, in some cases, they were blocked from being nominated. And here are some of them who we had endorsed fully. And as I will be telling you, there was a very, very deliberate attempt. You people have been seeing, the media has been, announcing that NRM is an opposite here and there. That is not because we did not have candidates in those places, but in many of those places it is because the candidates were blocked illegally, irrationally. And we are going to right now formally complain to the Electoral Commission about each of these cases. These ones will tell you, but we also have many others who are not able to come here on short notice, including our district chairperson in Kasese and other places. So these are some of the people, but we want to condemn those Electoral Commission officials who have decided from the word go to behave as though they are NRM Secretariat officials, who are out there to frustrate our candidates, and each one of them will be telling you what transpired in their case. Kati okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumizibwa emabegakaawo okuva eri ekibiina ekya NUP kyali kyoleka okusobola okumalawo embeera eno nti kati akakiiko k'ebyokulonda wakati nga kazeemu oba katandise dda okulaga gwe kakolera nti nako kali active ku ground kwekali, ekibiina ekya NUP kyavaayo emabegako ne kifulumya ekiwandiiko nga kyoleka eri yenna eyakakasiddwa kikwatira bendera ku mutendera ogw'enjawulo singa olengera ennaku z'omwezi nti akakiiko k'ebyokulonda ze kataddewo okusunsula omuntu oyo ku kifo ekyo, genderawo ku lunaku olusooka ewatali kulinda nti ne babeera bakuziyiza kino kiba kigenda kutondawo obudde eri ekibiina okusobola okuyingira mu mbeera eyo oba mu nsonga eyo okulaba nti wabeerawo ekikolebwa, era ne kikubiriza abo bonna ababadde bakwesa omukisa ogw'okugendayo ng'akadde oba ng'enteekateeka ziri mu kufundikira bakikomye, kuba awabeera tewali kadde oba oli awo ekibiina okusobola okubayamba mu mbeera y'emu.
Ssaabaminisita w'eggwanga lino Robinah Nabbanja Musafiri avuddeyo n'ategeeza omukulembeze wa DF teweetantala kujja ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga. Ekirooto bw'oba okirina kiveeko kiviireko ddala era kyerabire olw'ensonga nti tojja kufuna yadde akalulu akamu. Katusooke tumulabe. Kati gwedde wano mpulamente eri ojja ombuuza ebibuuzo ffe tuweereze wano naye obwa pulezidenti toliimu oli mukwano gwange kubuulira mazima toliimu temumuwa kaluludaako yadde amubuulidde mazima amugambye nti oli mukwano gwange naye ekifo ky'obukulembeze bw'eggwanga tojja wano nti oyagala tetujja kubukuwa ne bw'onookuba amavi wansi. Ekyamazima ojja kuba ofuuyidde endiga mulere. Ekifo ekyo ky'oyagala tojja kukifuna era tolikifuna. Kitegeeza kinno nti ebigambibwa biba nga bituufu nga ddala ebibiina bino ebyakatondebwawo ebyaleetebwa wansi w'eddimu erirwanisa ekibiina kya NUP wibanga biva eri ng'ebigambibwa kati n'ababivujjirira oba abaabitondawo nabo bakimanyi bulungi nti tewali mukisa gwonna gwa bibiina bino kusobola kubaako embeera oba oli awo gye babiwa okulingiza gwe batalina kulingiza. Ye Ssaabaminisita w'eggwanga lino omu kubaggulawo kabineeti ey'abavubi eri mu kukomekkerezebwa okusinziira ku mukulembeze w'eggwanga nti ku mulundi guno wakufuga na bavubi. Era omulundi ogusookedde ddala mu myaka gye ana gy'amaze mu buyinza tulabye ebifo ebiwerako ddala nga yabissaamu abantu oba oli awo be twali tetusuubira. Yembeera n'omukwano gwaffe atuwuliriza bwete bwetambula okuva munda mu ggwanga lino akkiriza ate twolekereko ebweru w'eggwanga wakati mu mbeera ey'okwetegereza biki ebitambula munda mu bisenge by'amakolero ag'entalo tugenda kutunuulirayo ne munda mu bisenge by'amakolero ag'ebyobufuzi wali ku lukalu olwa Bulaaya. Kati waliwo ogenda kukkiriza tusookere munda mu ggwanga lya Isirayiri waliwo ekituusewo enkya y'olunaku olwaleero. Kati okusinziira ku mukulembeze Ssaabaminisita wa Isirayiri bano eggwanga lya Isirayiri eggwanga lya Russia n'eggwanga lya America balina ekintu kye bakola ekyakifiiriza nti bwe balumba eggwanga lyo balikuba ne balyokya n'ekiba kibatutteyo webanga balemereddwa okukifuna bavaayo eggwanga lyonna balyokyezza. Bw'otunuulira Isirayiri kyegenda mu maaso n'okukola mu luwannanda lw'e Gaza egyo nabadde ndaba Ssaabaminisita Benjamin Netanyahu ng'avuddeyo n'akakasa nti ekibuga kyonna bakitadde ku ttaka bakifulateninze kyonna ekibuga ekimanyiddwa nga Gaza City. Kati baali batondawo polisi nti bo balumba ne bakuba naye nga kizibu bo okukubibwa. Mu kaseera kalinga Israel egenda mu maaso n'okulwanagana ne Iran waliwo ekifaananyi ekyafulumizibwa ekyakubibwa Netanyahu ng'atunudde mu mbeera oba mu ngeri ey'okutya oluvannyuma lwa Iran okuba ebizimbe ebikulu mu Isirayiri ng'ekitebe ky'amagye eddwaliro n'ebizimbe mu bibuga bya Isirayiri eby'enjawulo. Kati bo baali bakwata kikwate nti be bakuba bo tebakubwa era kyali nga kizibu nnyo eggwanga nga America tebaagala kutwala ntalo ku ttaka zaabwe oba ku ttaka lyabwe. Kati ekikolwa ekikoleddwa olunaku olwaleero mu buvanjuba obw'ekibuga Jerusalem eggwanga lya Isirayiri abatujju babiri balumbye ekitundu kino ne batandika okusindira ebyase mu bantu okukkakkana sofa 6 bakakasiddwa nti bafu era okusinziira ku kitongole eky'ebyobulamu munda mu ggwanga lya Isirayiri
kikakasiza abantu 6 bagenze maaso n'okubibwa amasasi ne battibwa ku nkingizi ez'ekibuga ekimanyiddwa nga Jerusalem mu buvanjuba bwakyo. Era okusinziira ku poliisi evuddeyo n'etegeeza nti abatujju bano ababiri oluvannyuma lw'okusindira ebyasi mu bantu nabo battiddwa. Poliisi nabe bakubye ebyasi ne bagenda maaso n'okuttibwa. Wabula era eyongedde n'ekakasa nti ekigendererwa ekikulu babadde tebannakizuula ki ekiviiriddeko abatujju bano okusindira ebyasi eri abantu oba bannansi ab'eggwanga lya Isirayiri. Wabula era eyongera neevayo n'etegeeza nti bano abakubye ebyasi tubatwala okuba nti batujju olw'ensonga nti okusinziira ku bibakwatako si bannansi ab'eggwanga lya Isirayiri era bava mulimu ku ggwanga ery'Abawalabu lye batasobodde kugenda maaso na kututegeeza. Kati mu njega y'emu 15 baddusiddwa mu malwaliro ag'enjawulo nga baliko ebisago eby'amaanyi era ku 15 poliisi ekakasizza 5 bali mu mbeera eya anaakeesa oba taakeese. Yembeera nno mukwano gwaffe atuwuliriza abwete bwetambula wakati ng'amawanga gongedde okuvaayo okuvumirira ekikolwa Isirayiri eno akyekola ali mu luwannanda lw'e Gaza. Nkugambye olunaku olw'eggulo Ssabaminisita amanyiddwa nga King Bibi yavuddeyo n'akakasa nti ekibuga kyonna twakisaanyizzaawo kiri ku ttaka. Nga bwe nkugambye Isirayiri, Russia, America amawanga agasatu gasamba kifiiriza. Kati mu mbeera emukkiriza tugendeko munda mu ggwanga lya America okusinziira ku mukulembeze waalyo kawandula bigambo Donald J. Trump avuddeyo n'ategeeza bongedde natti enzito ku ggwanga lya Russia oluvannyuma lwa Russia eno okukola ennumba ekyasinze okuba ey'obulabe ku ggwanga lya Ukraine. Era avuddeyo n'ategeeza si musanyufu era eggwanga lya Russia oluvannyuma lwa gavumenti ya Putin okukola ennumba sinziggu ku kibuga Kiev omwatwaliddwa ne parliamenti y'eggwanga lya Ukraine. Abasajja Abarasha bagikube ne bagiteeka ku ttaka. Era Trump mu kwogerako olunaku olw'eggulo yategeezezza nga bw'atali musanyufu era ebigambo bye bino byajjidde mu kaseera ng'eggwanga lya America lyabadde liteekateeka okuteeka natti enzito ku Russia. Kati omurasha bw'alumba n'akuba Trump teyakiwadde endowooza yakubiri natti n'aziteekako era n'ayongera n'ategeeza waakuteeka tariffs endala ku mawanga gonna agabadde gagula amafuta okuva e Moscow era nago agenda gateekako tariffs. Njagala okutegeeza okusinza ku minisita avunaanyizibwa ku byensimbi munda mu ggwanga lya America amanyiddwa nga Scott Bessent yavuddeyo n'ategeeza natti endala zonna ezibadde ziteereddwa ku mawanga gano agagula amafuta ga Russia bagenda zikubisaamu emirundi 2 nezo zateereddwa ku Russia era waliwo waliwo obusobozi okuzirinyisiza ddala. Kati kyekyakoleddwa kyekyaviiriddeko America okuteeka natti enzito ku ggwanga lya Russia. Ekiro ky'olw'omukaaga abasajja Abarasha bakola olulumba sinziggu munda mu ggwanga lya Ukraine nga basindise drones 810 n'emizinga 13 okukkakkana ebizimbe ebirako ddala nga mwotwalidde ne parliament y'eggwanga lya Ukraine ne biteekebwa ku ttaka. Kati mu njega y'emu abantu abasoba mu 5 era nabo ne bagenda mu maaso n'okufiira mu bulumbaganyi buno. Kati okusinziira ku mukulembeze amanyiddwa nga Zelensky oluvannyuma lw'okuvumirira kino enkya olunaku olwaleero avuddeyo n'ateeka ku mukutu gwe ogwa Telegram n'ategeeza musanyufu nnyo era yayaniriza ekikolwa ekyakoleddwa Trump ekyokutegeeza nti abo bonna babadde bagula amafuta okuva e Moscow nabo bakwongezebwa tariffs emisolo gino egy'ebintu ebikolebwa okuva mu mawanga ago okugenda wali munda mu ggwanga lya America. Kati America bw'aba avumirira eggwanga lya Russia okukuba Ukraine avumirira kitono olw'ensonga nti byonna byolaba ebikolebwa munda mu ggwanga lya Ukraine. Omusajja ono Omumerika
abikoze kyenkana buli wamu, akubye ayokyezza kyenkana buli wamu. Mujjukira munda mu ggwanga erimanyiddwa nga Panama, Amerika eno esindika bakomando okukwata omukulembeze amanyiddwa nga Manuel Noriega gwe tujja okubaleetera mu maaso eyo. Amerika bw'esooka n'eremererwa okukwata Noriega, kye yakola yayokya buli kimu, yayokya eggwanga lyonna erya Panama. Amerika eve Panama nga buli kimu ekyokyezza. Kati Noriega ono abasajja bano abazungu be baamuteekawo, wabula wakati nga amaze emyaka 6 mu bukulembeze bw'eggwanga erya Panama bamwefuulira. Oba Noriega avaayo n'ategeeza sikyatwala orders zammwe. Kati mu kugoberera kino bavaayo bamuteekako emisango nti ye Ssaabayaga asinga nga bw'olaba ekitambulira munda mu ggwanga lya Venezuela. Kye baakola kwe kusindika amajenge baagasindise Venezuela okukwata Noriega, eggwanga lyonna ne balyokya. Kati Noriega bwadduka n'ayingira embassy ey'e Vatican eri munda mu ggwanga erya Panama. Era nga bw'okimanyi bw'oyingira mu embassy, eggwanga eryo ewali embassy eyo siri eri balitwalawo, era teririna lukusa kukujja mu embassy eyo, bafuga bweru waayo. Ekyokulabirako, Bobby Giant singa yadduka n'ayingira mu embassy ya America eri wali ensambya, baali tebalina busobozi kumujjayo, baali tebasobola. Kati okujjako munda mu ggwanga lino bagezimu kye baakola, buli ng'ogenda okutuuka wali embassy baateekawo ebitaala, gwe bakulaba ng'odduka okugezaako okugiyingiramu nga babimyusa, oba tosobola bisimattuka. Kati Noriega wakati nga America ekubye eryato lye yasobola okudduka n'esoga embassy ey'abasajja ab'e Vatican ne bakitegeera. Mu kukitegeera baali tebalina busobozi, of course obusobozi baali babulina, naye nga batya ensi yali ejja kivumirira America eyingira etya mu embassy nejjayo omukulembeze. Kye baakola, olutalo ne balufuula lwa bwongo, ne bagenda ne bakuŋŋaanya emizindaalo 100 okuva mu America, speakers ezikubira ddala, ne bajja ne baziteeka wabweru wa embassy, ne bateekawo ne military barracks, ne batandika okuba omuziki gukake Noriega okuvaayo munda, kubanga wejawunya we yatuuka munda mu embassy yasaba kubeeranga mu chaachi nga bw'asoma ne Bayibuli. Era mbagirawo olwafulumayo bw'ati n'akwatibwa n'aleetebwa mu America, ne bamusalira emyaka 4 ng'ali mu kkomera, wabula oluvannyuma lw'emyaka 17 ng'atambuza ekibonerezo kye eky'emyaka 4, America ekuba tooki mu mbeera gy'abadde mu kkomera, bakizuula nti ono yeeyisizza bulungi, era ne bamusalira ku kibonerezo kye ne bamuteera ku myaka 17 n'akomawo e Panama. Kati embeera ya Venezuela wakati nga Nicolas Maduro bamutaddeko dda ogwa Ssaabayaga asinze, America bwekuba eryato ery'eggwanga erya Venezuela omwafiira abantu 11 ku lwokubiri lwa wiiki ewedde. Njagala okutegeeza Venezuela okulaga nti nyiivu esitula ennyonyi 2 ekika ekya F-16 enkola ey'omusajja Omumerika. Tukimanyi bulungi nnyo Venezuela tesobola kukuba America yadde, n'ebyokulwanyisa byonna bye bakozesa enkola ya Mumerika. Kati ezimu ku nsonga ezaakubya Manuel Noriega ow'e Panama kuvayo kutegeeza America nti kati nze nsaze eddiiro ngenze wa musajja mu Russia. Kati enkya y'olunaku olwaleero musajja mukulu Maduro ekintu kye kimu kyakoze wakati nga America yamukimye. Ayinza okufaanagana ku Noriega kubanga America esobola okwokya eggwanga lyonna erya Venezuela nga yakikola ku Panama lwa muntu omu. Kati ebikola Russia byekola mu Ukraine, America yabikola akola dda,
yensonga lwaki tabivumirira nnyo nti Israeli, Russia, America bafaanagana olw'ekyo. Awo sijja kulwawo. Akkiriza nkutegeeze wakati ng'omukulembeze akulembera America Donald J. Trump akyagenda mu maaso n'okwewuunyisa ensi, yavuddeyo n'ategeeza waakuteeka nnatti ku ggwanga lyonna eryali lisibye munnansi w'eggwanga lya America. Gw'oba oli eyo nga wakwata munnansi wa America n'omusiba, oli waakuteekebwako nnatti. Era okusinziira kwa alipoota zongera okukakasa nti ono yasayininze dda executive order ng'eruubiriddwamu okubonereza mu ngeri y'okuteeka nnatti ku mawanga gonna agaali gakutte ku munnansi wa America ne bamusiba. Bano jjukira eggwanga lya America teryagala era tekikkirizibwa ewaabwe ebansobi okukwata munnansi wa America nti omusibire mu nsi America zeyita envundu. Kati ode eno njagala okutegeeza egenda w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nkolagana n'amawanga amalala obuyinza n'amaanyi okuteeka nnatti zonna ze banaaba baagala ku mawanga ago gonna agasiba bannansi ab'eggwanga lya America. Era okusinziira ku America eyongera n'etegeeza nti ode eno yaluubiriddwamu okukuuma bannansi b'eggwanga lya America obutasibibwa wabweru waayo, nti kigenda kubeera kyabuwaze okukwata munnansi wa America omusibe naddala nga tosoose kubeebuuzaako nti gundi munnansi wammwe naye tulaba akola kino, nti kati tokyakkirizibwa kumala gamusiba nti omusanze nanjaga nga tobeebuuzizzaako n'omusiba. America evuddeyo n'etegeeza ekyo tekikyasoboka. Era gavumenti evuddeyo n'etegeeza yakufulumya olukalala olw'amawanga ago gegenda okuteekako nnatti. Kati omwaka ogwedde 2024 okusinziira ku nsonda zoleka nti bannansi b'eggwanga lya America 54 bakwatibwa ne basibibwa mu mawanga 17 era amawanga ago ge gagenda okusooka ku lukalala. Kati mu statement yafulumiziddwa minisita avunaanyizibwa ku nkolagana n'amawanga amalala w'eggwanga lya America amanyiddwa nga Marco Rubio yavuddeyo n'ategeeza nti omukulembeze w'eggwanga lya America okusayininga executive order eno kigenda kuwa enkizo nnene nnyo eri bannansi b'eggwanga lya America okusobola okutaasibwa okuva eri amakomera ag'amawanga amalala. Kati muzimu ku nnatti ze bagenda okuteeka ku mawanga ago agasiba bannansi ba America mwe muli okubagaana okuyingira mu America, okufreezinga emmaali n'okukwata bizinensi ze bakolera munda mu ggwanga lya America kw'otadde n'okubamma visa okugenda munda mu ggwanga lya America. Kati kino bw'owulira nti kikoleddwa, jjukira zi gavumenti ze zisiba. Kati America etegeeza gwe Uganda singa ova n'okwata munnansi n'omusiba tebagenda kukwata amusibye yekka, wabula bagenda kugaana akulira gavumenti ekyo kimu okuddamu yingira mu America. Bagenda kukwata oba bagenda kugaana akulira ebyokwerinda eby'eggwanga eryo kw'otadde n'akulira amakomera munda mu ggwanga eryo munnansi ne bw'abeera omu singa muvaayo ne mumukwata ebi America ne mumusibira munda mu ggwanga lyammwe kaweddemu. Njagala era okutegeeza ebimu ku maka g'obukulembeze bw'eggwanga lya America bye gategeezezza bavudde ne bategeeza nti Trump yasobola oba yasobodde okuleetera enzikiriziganya okuta abasibe 72 bweddu bannansi b'eggwanga lya America abaali baasibibwa nga yakakomawo okuva January okutuuka wano. Muno mwe mwali n'omusomesa Omumerika amanyiddwa nga Mark Fogel, ono yali yasibibwa munda mu ggwanga lya Russia. Basobola okumuta mujjukira bulungi. Kw'otadde ne George Griezmann, ono nno yali yakwatibwa munda mu ggwanga lya Afghanistan okumala emyaka 2. Abasajja Abamerika nga bayita mu Donald J. Trump basobola okumatiza gavumenti ya Afghanistan n'emuta. Kati ebyo by'okutuula wansi okuteesa byaweddewo.
yavuddeyo neetegeeza tugenda kuteeka natti ku buli ggwanga lyonna eryali lisibye naago agakyasiba bannansi ab'eggwanga lino. Kkiriza nsinziire wano neeyongera okutegeeza awamu n'okwebaza okutambulanga naffe entakera eno DPTV Uganda. Akatambi kano katuweere like kikulu ddala, sharinga, commentinga, yongezaayo enjiri oba oli awo n'abo b'oyagaliza tusobole okutambula nabo. Nga bulijjo ntambudde ne munywanyi Morgan Keys Official 256 Luwero's Finest. Nabagamba bano be bamu ku basajja abalina title ziri ezaalagirwa era waliwo engule gyagenda okwetikka mu maaso awo. Ngenda kubanja bategeeza the Brazilian gyali eri ku mapeesa akabonero konso nga bulijjo abe n'ekirevu kye gyali mumulabiranga ddala ku ballot agenda kubeerako 231 kubanga 226 agenda kuba ali ku ndeeboleebo eweza emyaka 16. Kati bwe tunatuukira mu 231 ajja kuba akonye 18. Nze Robert Senior akkiriza nkwagaliza akaseera akalungi n'okusigala ng'otugoberera.